Oluvannyuma lwa Parliament ya East Africa okuyisa ekiteeso eky'okutongoza olulimi Oluswayiri ng'olulimi olutongole mu mawanga g'omukago, omu ku basomesa b'olulimi luno Oluswayiri mu Uganda agamba nti kyekiseera gavumenti ziteekemu amaanyi okutumbula olulimi luno kubanga y'engeri yokka omukago gwa East Africa gye guyinza okunywereramu. Masereke Levi ng'ono omusomesa mukugu mu ttendekero ly'e Kyambogo agamba nti abakulembeze b'ebyobufuzi okutongoza olulimi Oluswayiri y'engeri yokka ebiruubirirwa by'omukago gwa East Africa gye biyinza okutuukirizibwamu naye beesuulirayo gwannagamba. Wiringi yetaliwo mu bakulembeze. Obukulembeze buvaayo ne bugamba nti tutandikirewo. Tewali muntu aganye. Ekikulu tulakinga administration enkakafu egamba ewulinge bagamba nti ekintu tukitandika. UPE yatandika from nowhere, it picked. Ne bagamba UCE, it picked. The projects ezize nga Kiswahili project za Kiswahili ziri ku table nga East Africa nga yakatandika. Omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa guyita East African Community gulimu abantu abali eyo mu bukadde 160 n'omusobyo era nga eggwanga lya Uganda lirimu kwago olulimi Oluswayiri gye lwogerebwa ekitone nnyo olw'ebyafaayo by'olulimi luno ebyekuusa ku butemu kw'ossa n'ekitta abantu mu ntalo ez'enjawulo ezibadde zibeerawo mu ggwanga lino. Wabula Masereka agamba nti kyekiseera abakulembeze baveeyo basomese bannansi omugaso gw'olulimi Oluswayiri kisobose bannayuganda okwagala olulimi luno. Olulimi lutandike waliwo bali abalutegeera bulungi n'abali abatalutegeera. Universities zitandise short courses z'Oluswayiri, introduction to Kiswahili. Wogenda nge Makerere balina short courses introduction to Kiswahili mu College of Education, mu College of Arts, Humanities and Sciences. Ojja wano ne wano tulina ekyambogo nabo bazirina. Mu kiteeso ekyayanjulibwa mu Parliament ya East Africa mwe muli ne Parliament ey'okunegenda okutandika okuteeseza mu lulimi Oluswayiri wabula abamu ku babaka kye bali mu kusimbira ekkuuli. Ababaka bano bagamba nti olulimi Oluswayiri terufaanana mu mawanga ag'enjawulo nga n'olwekyo okuteeseza mu lulimi luno si kyangu nga bwe kirowoozebwa. Wabula ye Masereka agamba nti ababaka beekwasa kubanga ensonga eno teri mu ggumba. Kakati nze mu myaka 5 nsobodde okuyiga Oluswayiri luno balitalwa kubatisa olutono nti nsobola okusavaivinga nensaba emmere nennyumyamu akaboozi akatono naye kati nze ng'omubaka era munnamateeka mba sisobola kuteesa mu ngeri gye nandyagadde kuteesa ng'ontadde mu Luswayiri nti ate neoŋŋamba nze njogera Oluzungu oli ayogera Oluswayiri kati wayogera bwe mba nga sobola communicatinga naye nga sitegeera byayogera mba ngenda muddamu ntya. Enjogera yange soogera ng'Omuganda yennyini naye Abaganda bajja kuntegeera ne bategeera ekyenjogera. Bwe tunayiga Oluswayiri lwe lulimi lwaffe lwa Africa tujja lutegeera kusinga endimi endala. Why should we opt for languages which do not belong to us and we live our own language? Olulimi Oluswayiri luze lutumbulwa mu mawanga g'omukago gwa East Africa nga ne wetwogerera eggwanga ly'e Rwanda lye likyalidde empanga mu kutumbula olulimi luno. Olukiiko lw'abaminisita mu ggwanga lino bwe luli mu nteekateeka ez'okuyisa ekiwandiiko eky'okutongeza olulimi Oluswayiri mu butongole. Stephen Tulyagayo, KTV, amalindirire.